akapande wasomye bubi omuzannyo ku luno wabaze mubi togenda ku blackmail nga speaker wa parliament na deputy mama. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax wuliriza ampuliriza tambuza video gano getuzudde ate gatiisa omukyala Justin Namere ebyamukwasizza ebyamafinal bimaze ne bizuuka kati wuliriza ono asangiddwa n'obutitimbe obw'omusimbi ogwa $, mu makaage. Wuliriza olwakwatiddwa lunaku lwabadde lwajjo nga yakamala okubeera nga akwatibwa wali ku Boulevard Hotel Kibuga Masaka. Wuliriza gwe aserebulating okumala okulayizibwa kaakati ono yatwaliddwa kipayopayo paka mu makaage wali ku Entebbe Road. Kaakati nno ensimbi ezasangiddwa mu makaage buli omu yeewuunyizza ne babuuza ono sente yasikira nsikire, esente akola nkole, ono akola mulimu ki, alina akuuma akakola sente, bonna nga amatama ntengo. Kyokka mu mbeera yeemu n'amawulire amalala gafulumye ku sipiika g'ogenda okulira agongedde okutiisa n'okwennyamiza n'okwessiwaza ampuliriza. Bino katubirabe ebyensimbi za Namere ate tukomewo tugende mu maaso. Right. Oba tutandikire wakale katutandikire ku Namere. Mbo Namere olwamaze omukwata akasajja kalere katuyira bwino. Imbu bamutute mpaka mu makaage amapya ag'ekigo. Eno basanzeyo omuliri gw'essente. Era bali ne beebuuza essente yasikira nsikire, sente yazikola era akola mirimu ki nga sente mpitirivu obuyitirivu. Kigambibwa Imbu alulunaku we bamukwatidde awo babadde abafunye source nti ali mukubanga akubira abaka ba NRM mu butagenda mu kabaga akolwaliro ewo both the new incoming speaker ambu aleme kugendayo kakati. Uganda etabuse Imbu Namere basanze omuliri gw'essente. Ono nno eyo Range Rover gye mwalabye ya musajja ali mu interiors nyiniyo mbu abadde agipangisa buli lunaku $3 million eza Uganda. Teberezaamu abadde apangisa Range Rover $3 million each and every other day. Omukazi abadde ne ssente nno era beebuuza zivaawa. Kati ngenda kubuulira gye ziva mu video eddako. Kale katusimbule tugende mu mboozi ennene. Nkwanirizaako nnyo ku mukutu gwa AKTV Media Uganda. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax emabega uwo muzindalo Hajati Nakalembe mukyala musomi wa ddua atutambula naye ampuliriza era omukoonako bukoonyi ebyali manabeera nga akuyamba ku kusomera eddua okuwa ekyogo n'okukumira ekyoto embeera nebeera nga esumuluka. Abali Uganda n'abali ebunaayira n'abaagala okuyiga okusoma eddua ono abasomesa ate ku nsimbi entono ddala. Kakati wuliriza ebigambo byongedde okubeera nga bifuluma era nga biranda mukwano gwange ampuliriza eri omukyala Justin Namere bwina yongera okubeera nga afuluma. Ono kigambibwa mbu abadde ajja alumba General Muhoozi Kainerugaba. Ono nga yeerabidde nga bwe nakutegeezeza nti eggwanga lino Uganda lifugirwa abantu bana essaawa zino okusinza ku mawulire ge tufuna okuli General Museveni, General Sale, General Kainerugaba Muhoozi, Bepo n'omukyala Janet Kataha Museveni. Kaakati nno wuliriza nenjagala nnyo osooka ogende ku YouTube otekemu AKTV Uganda 2 agwe mukutu gwaffe gwe twaguddewo. AKTV Uganda 2 gwe mukutu gwaffe gwe twaguddewo. Kakati omukutu guno twaguddewo lwa nsonga nti batandise okukola ekikwekweto eby'okujjako emikutu gyaffe mpola mpola era ng'omukutu gwaffe Uganda gwo baamaze dda okubeera nga bagutwala. Mwalabe gya Fred Kajubirumbuye ebiri baagitutte. Kakati ne tugamba tukolewo backup nga bukyali. Omukutu guyitibwa AKTV Uganda 2. Nkusaba ogendeyo ku YouTube tekamu ekigambo ekyo omukutu gye guli tusubscribe nga tulisi mu wiki emu nga tuweza abantu nga 2,000 embeera ne bweba ezze ku mukutu gwaffe guno gwe tuliko kati nga AKTV Uganda 2 tubakinga apo. Kati wuliriza Justin Namere ono ampuliriza mujjukira ebigambo ebyawandiikibwa ne bisomebwa omukulu amayidwa nga Honorable David Kabanda ow'Ekasambya. Kakati nno omukyala Justin Namere yavaayo bino byonna n'abisambajja n'abiwakanya n'okubiwakanya ne sekuwakanya yenna wabula nga amawulire amalala galaga nti olunaku olwaliro wali kabaga aka Oboth ono ateeberezebwa okubeera nga agenda kufuuka sipiika omupya owe Parliament ya ggwanga lya Uganda. Kakati abakulu balagidde abantu bonna bahonareebo aba NRM n'abatali n'abajagaliza ebirungi bagende kabaga kano ak'omukulu ono Honorable Oboth. Kakati nno mbu Justin Namere n'atandika okubeera nga abakubira amasimu sekinnoomu mbu ng'abagamba temugendayo nga kiraga nti ono yeekiise enteekateeka ez'omukulu General Muhoozi Kainerugaba era ng'ono yavuddeyo n'asaba n'embalirira ku misinde gya General Muhoozi Kainerugaba egyaliwo n'agamba mwagamba mudduka ssente kusonda kubeera nga muddukirira abaana. Twagala mbalirira tembanga ssente mwalyandye nga n'emisinde gye mwadduka nga General Muhoozi wuyo teyali nayo essente mwalyandye. Kaakati nno omukulu n'alabika nga omwana
alabika ayagala kubeera nga amera akamanyiro akaddaladdala. Kaakati nno amawulire gongedde okufuluma nti ensonga ziringa 3-4 oba oliawo ezandiba ng'ono omukyala zamuviiddeko ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko, era ensonga zino sigenda kubeera nga nziyita ebbali, njagala osooka onneegatteko butereevu tugende mu nsonga zino naawe onaatuwa ku magezi otubuulire ddala kituufu yabadde asaanidde omukwata. Kubanga Kabanda yakoze statement n'agamba Nammere yabadde asaba accountability ey'emisinde. Of course Nammere ebigambo bino yayogedde statement nga nnya naye nga it is direct attack ku Muhoozi, era nenkyewunya ne ngamba really Nammere oba yeesiga ki. Yagambye nti ye ayagala bamu accountability y'emisinde gya Muhoozi, basoloza ssente naye tebalaba yadde yatwala 10 tebalaba yadde kibazikolamu. Jukira emisinde bwe jaggwa Jeno MK yagamba nti mwana mwebale ssente naziraba 50 billion, wabula tukyanoonya tuscreeninga mu group kyentuufu ze tugenda okuweza vulnerable zetaaga obuyambi. Kyegeza group nyingi ne bali mu kunoonyamu ddala ziriwe ezisinga okwetaaga obuyambi baziwe. Eyo statement gye yakola. Kati Nammere bw'okera ku makya n'obuuza accountability y'ekyo obeera okuba kiri wesegeera obanga agisaba MK. Kati ekyo kiba kinene obanga alaga MK yategeka emisinde babba abantu. Ekyo statement nnene. Ekyokubiri bw'ogamba nti mwategeka emisinde ne Jeno MK gy'atajjamu oba oginafuyiza. Jukira abakuba MK nga ne Kyagulanyi kwali emisinde nga giwedde ekyo kyebasinga okuyimirirako. Lwaki teyazzeemu mulaba omusajja teyazze ne boogera mu alina ne gye yali mu alina ebyokunywa bangi. Jukira statement ezo. Kati Nammere bw'oyogera kyekimu balagira ddala kubali oli mu kkuba kubanga nabo kye baakozesa, era n'olaba nga bavaayo bakabanda okukiwolereza lwaki teyabaddewo lwaki teyakoze biki. Kati bw'okyogera naawe kitegeeza obanga bali psychologically kati nga ffe banalist labira ddala nti wali munda bali okitegeera. Kati ekyokusatu kwe kugamba mbu Kabanda toddamu kumanyira babaka b'enaaleero, toddamu otumanyira sigwa tutegeerera. Kati Nammere yabadde addamu statement Kabanda gye yasomye eyamuweereddwa Muhoozi ng'egamba nti mwenna abaenaaleemu naye nga muli ba PLU mulindeko tugenda kugoberera President Museveni kyagenda okugamba. Kakitegeeza Nammere yabadde akola direct attack ku Muhoozi ng'amugamba si gwe ne PLU yo simu abategeerera ki ababaka b'enaale. Kubanga ekiwandiiko kye yabadde awakanya oli ye yamugamba kyokyo akiwadde Katumwa. Katumwa ono bamugamba esoma busomi. Oshegeera kati ebyo ebintu binene nnyo era Nammere amagezi gensobola okumuwa very quick anoonye President Museveni kuba oyo yamwanguyira kitaawe amunoonye ayogere naye amusabe amwogerere ne mutabani we bamusonye ne Kabanda kuba mubaka munne. Otherwise waba asobodde okufuna Kabanda okay bayinza okuba bakyalinamu kati gundi nga tasobola kumunoonya bikiyo kitegeera naye aso anoonye President Museveni amwogerereko eri mutabani we Nammere bamuddire basobola okumujja. Kabanda yakoze statement nga bw'osaba accountability y'emisinde tegeka DRF z'ogamba zewawangulirako buli kyalo e Masaka abamuyina n'amaana amugamba omulamuzi Tteko Justice Tteko yali musango gwe mu High Court. Jukira Nalubowa yajulira mu High Court nga Magistrate Court yasimwe Herbert emaze okubivuluga byonna n'ajulira Nalubowa okitegeera n'amugamba Justice Tteko amanye ekyokukola. We have already briefed Justice Tteko on how to handle that. Kitegeeza bamaze ddo mu buli engeri ate nga nange newe mbanze sola nsasoma mateeka newo nteeka muogo omusawo nga nze Justice Tteko Nammere mugoba mu Parliament kimulya nze kennyini just nga mbikudde bubikuzi mu Parliamentary Elections Act bagambira nti recount yonna teekolebwenga nga waliwo box eri tampered with. Mwalimu ezitaliimu bululu, mwalimu ensale, mwalimu obululu obugatte, buno bwa byalo buno buli mu buli. Ebyo tebaddamu kubala naawe. Siyinza kubeera nga nkuzaako omukono ku nsonga eyo ey'omukyala Justine Nammere. Kaakati nno ebya Sipiika Nnaalongo Anita Amongo Magogo ng'obitegedde okuva gye twatandikidde olunaku olw'eggulo ng'ono ne watwogerera yamaze dde okubeera nga bamuteeka kye tuyita under house arrest nga takkirizibwa yadde okuva ewaka yadde okwogerako ne bannamawulire yadde okusinkana abantu ab'enjawulo. Kaakati nno bwina ayongedde okubeera nga avaayo era General Kaguta Museveni olunaku olwajjo bwe yakutte omukuku gw'empapula n'abeera ng'asomera omukyalo ono Anita Amongo ampuliriza nga talina nawe yeegaanira
kakati bwina ayongedde okubeera nga avaayo. Omusajja ono General Kahinda Otafiire Civiliano avuddeyo n'ategeeza ensi nti paaliyamenti ewedde talabangako paaliyamenti ebadde efumbekedde mu buli bwanguzi ng'eno ewedde. Ono ayongera okulumiriza ng'agamba nti era kyekimu ku byamugaana n'okuyimirirako ku fulo ya paaliyamenti wadde olunaku olumu yadde eddakiika n'emu yadde essaawa emu. Ono ng'alumiriza yatunulira ebyali bigenda maaso mu paaliyamenti n'abivaako n'asigala ng'anyeenya mutwe. Era ono agamba singa yali asobola okubeera ng'ava ku bubaka bwa paaliyamenti yandibuvuddeko n'abuwa omuntu omulala ye n'asigala ku mirimu gye egya minisita nga minisita ampuliriza. Kakati ono agamba nti emirimu gya minisita yasalawo n'agamba kagifuule priority ey'okumwanjo okusinga paaliyamenti, nti kubanga mu paaliyamenti buli lwe yagendangayo ng'avaayo yennyamidde, buli lwe yagendangayo ng'avaayo omutwe gumuluma nnyo nnyo, buli bye yawuliranga mu paaliyamenti amazima gennyini mbu nga si bye biri bye baalwanirira. Kakati ono n'agamba okusinga okukayagana n'abantu abantu okunsongamu ennwe n'okubeera nga banjogerera nti ndi wafubitizi nyine kokooberezi saagaliza kambalekere paaliyamenti yaabwe neetuulire mu minisitule yange mbeere nga nkola emirimu gyange egy'owa minisita egyampeebwa mukama wange. Kakati nno minisita ono Civiliano Kahinda Otafiire ayongera okulumiriza ndaga nti omukyala sipiika w'eggwanga Anita Among ampuliriza ono abadde mukugu nnyo mu bintu by'enguzi, ono abadde ng'ali wala ddala. Olunaku lw'eggulo abasinkanye ne mukyala Rebecca alitwala Kadaga wali mu State House Entebbe ne batandika okubeera mbu nga beerumiriza era ng'omu alumiriza munnembu yamuloga. Wuliriza nno nga Rebecca alitwala Kadaga alumiriza Anita Among obulogo obususse bwe yamuteekako eddogo era mbu kyekimufaananya bwe kityo, nga Anita naye agamba nti omukyala Rebecca alitwala Kadaga yaddira ekikonge n'akiteeka mu woofiisi ye mbu era emirimu gye kyekigivuddeko okubeera nga gitaataagana. Kakati nno bano babadde beesojja nga beerumaluma nga obwana obw'enjala nga munnamawulire waffe ali wali asekera mu kikonde era nga bigenda mu maaso byonna bikwata naye nga tebamulaba, wabula nga sinaba kubeera nga nkuba ku nsonga ezo ez'eddogo eriri eyo. Sooka olye ku minisita Kahinda Otafiire Civiliano ebigambo byogera ku sipiika. Esiyobwa sipiika ogiwulira abantu onayagala gwe nga ne bw'otomensioninga linnya za sipiika gwandyaga. Neetaaga sipiika omwesimbu ow'amazima assa mu paalamenti yaffe ekitiibwa, awiisa paalamenti yaffe ekitiibwa, si munanfuusi si mubbi, talina mpisa za bugwenyufu. Ate oyo alumirwa abantu. Paalamenti ey'ekumi bagibadde nga bajogerako mbu eri Luxurious erimu baddemu corruption nyingi. Wandabako okufulowa gwe weesirikira? Neesirikira n'abiraba ne binsobera nengenda awaka nenkola komiti n'omulimu gwange nka minisita, naye bino by'okudobonkana n'abita. Yes, mu ngeri y'emu omukyalo ono Justin Nameere waliwo amawulire amalala ge njagadde okutegeezaako nga sinaba kubeera nga tumuvaako. Okusinziira ku biriwo n'ensonga ezimu kuziteeberezebwa okubanga zaamukwatisizza kwe kugezaako okwekiika mu nteekateeka ez'omukulu ssaabaduumizi wa kuno General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira General Muhoozi Kainerugaba naye alina kyapanga nga omuntu ekyo olina okubeera ng'okikkiriza nti oli munnankyukakyuka olwanirira ofuna Uganda empya, wabula Uganda empya gye tuwagala eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate bano ba General Muhoozi Kainerugaba ye si gy'ayagala, ye enkyukakyuka gy'ayagala naye ayagala nga yeyeekwatidde mu kintu. Kati wuliriza, omukyala Justin Nameere ono kigambibwa nti enteekateeka zonna eza General Muhoozi Kainerugaba ono azze azirinnyamu. Kati nga bw'owulidde omwami oli Kabanda bwe yavaayo n'asoma ekiwandiiko ekyali kimuweereddwa mukama we General Muhoozi Kainerugaba, kaakati ate Justin Nameere n'avaayo ekiwandiiko ekyo n'akisotterera n'akivumirira n'akiweebuula n'akirengezza n'alaga nti abawandiise ebyo babasomye ebyo tebabafuula basiru, tebajja kuzinira ku ntoli zaabwe, tebabafuula baana bato, wabula nga Kabanda ayongera kulumiriza nti ekiwandiiko kino kintumiddwa mukama wange General Muhoozi Kainerugaba era nze ndi Ssekamwa, nze Sekuritale General, ebigambo si byange bya mugagga. Kaakati nno Nameere yatuuka n'okwongezako ekigambo nti ebyo by'owandiise ne by'osomye ebyo si bya General Muhoozi wabula bibyo. Ono ng'alinga akikoza akasonso nti tebajja kubeera nga mbu ye bamutwalira wansi mu nkwawa zaabwe. Ono nga yeerabidde nti ekyokubanga kitaawo yaliko minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni tosobola kubeera munene nga ggwe bw'olowooza.
onakulegula twalabe tweet eyakolerwa General Muhoozi ng'agamba nti ne bwe giba mirundi emeka ng'okubira muzeeyi essimu era ng'oyogera naye bwe tuba ffe tugambye muzeeyi asirika era gye buvuddeko Honorable Kabanda yatweetinze n'ategeeza nti twakutegedde gwe mukazi gwe ogenda okubira abantu amasimu ng'obagaana okujja ku pate eya Minister Oboth ng'obalemesa ogidi campaigninga wabula ebigenda okuva mu yeekiraka ogenda kubeera nga obiwulira kakati nno mbwangu obw'ekitalo babadde bakamaliza okubeera nga bateekayo tweet ezo zombi nga bwe nzikusomedde ey'omukulu omunene ennyo omubede General Muhoozi Kainerugaba bepo n'ey'omutono omubede omukulu amayiddwa nga Honorable Awekasambya oyo gwe nkubulidde mukwano gwange mpuliriza eyasomye ekiwandiiko kakati nno drone gye yavudde nga bw'ojjaba mu kifaananyi wali ku boulevard n'esooka ekwata omukyalo ono n'abakuumi babadde baliwo abadde bamukuuma bonna ne babazingiramu kakati ne poliisi yabaddewo n'ezinga buzinzi mikono naye ng'ekigendererwa mu kyo waliwo kabaka ono agamba General Muhoozi ayagala kutuukiriza kigendererwa kye ayagala kukulembera bw'omwekiika ng'akuyita Uganda ekintu kimu kye muganya okukkiriza nti this man is under control. Yateekamu ssente nnyingi nnyo ng'ayagala okwetunda mu bantu ne kigaana. N'addayo ku drawing board n'ayiya butya bw'ayinza okuyingira mu parliament ng'ayitidde mu NRM. Era bw'oddayo ne weetegereza abavubuka abasinza okuyingirira ku kadi ya NRM ne bayingira parliament bakkiririza mu Piero Yu be basinza okujja. Kubanga ye yakitegeera nti bannayuganda baagaana okumukkiriza nga the only option gy'asigazza kuyingiza abantu be ng'abayisa mu NRM nga ba Piero Yu abayingirize mu NRM. Kati mwe simanya nze nina taata wange minister simanya njogera nnyo nze nsobola okukyusa ebintu mu parliament weerimba. Ekyokubiri muganya okukikkiriza nti kino ki Twitter handle omuntu yenna akiriko akirunninga orders azijja direct wa mwami oyo. Kubanga ono omuwala namulabye ng'ayisa olugaayu mu nteekateeka z'oli. Oli alina ebintu byali mu kuteekateeka bya pulaninga ng'ono omuwala biyisaamu olugaayu. Kati ono gaya alina okukulaga nti wendi. Era nze kino nabadde nkisuubira nti ssaawa yonna ono bajja mmuteeka nnyala. Era bamutadde nnyala. Okitegeera nti bano bonna babadde bagenda okwasama nga baagala okuwakanywa obukulembeze bwe. Bonna bagenda kuba bamaze okutyatya nga bonna beepiyeredde. Ekyo Twitter account ekyo buli we kipostinga ekintu mukitwale nti ekintu kiri serious newadde nga bapostingako ebyokusaagasaaga. Ebyo ebyokusaagasaaga bisikaasika abantu kubalowoozesa nti tekiri serious. Ekyo kya account kiri serious buli kye kipostinga. Kiri serious. Abantu abasinga mutwala ono gaye ng'oli ow'emyaka nga 10 emabega ono kati aliwo alina okulaga eryanyi nti ali omu ku bakulembera eggwanga lya Uganda. Okitegeera kati ono omuwala abadde ayogeza amaanyi ng'alaga mbu olw'okuba taata wange minisita olw'okuba taata wange akoledde nnyo NRM tebalina kye bayinza kunkola simanya Museveni kati ebintu bigenda kukyukira ddala kubanga ono omusajja alina okutweka kaatikako yagala obagaana naye tasobola kukikola nga talina bamuyambako. Kati gwe omuntu yenna alowooza nti ogenda kwogera nnyo bagenda kweliminatinga bagenda kukola kyonna kye baagala bagenda kuharasinga bagenda kutokyalinga kubanga ye kyabala kimu kweteeka mu ntebe kyabala kimu kubanga ye kakaatika ku bannayuganda. Oyo omusajja gw'olaba yateekamu ssente nnyingi bannayuganda ne bagaana okumukkiriza nga option asigazzeemu kuyingiriza abantu mu NRM bayingire mu parliament then akozese parliament eyo kyonna kyawulira kyayagala. Kubanga ekyabadde kisinga okumweraliikiriza kyabadde kya sipiika nga sipiika alina ssente nnyingi nnyo asobola okusekeeterera munda n'asekeeterera n'alemesa enteekateeka ze. Bw'anaamala okuggyamu oyo sipiika gw'abadde atya nti asobola okusekeeterera enteekateeka ze abasigadde agenda kunaza bunaza agenda kutegula buteguzi kati kyatandise okukola. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamujeregerera ku TV ez'enjawulo mbu simanya yagenda mu Amerika simanya teyagenda mu Ekizairo simanya biki naye yamanyi kyekitegeeza ki Twitter handle ekyo ki X kubanga ye musajja mugeza abaza n'alaba nti kati wabanga waali ng'ayagala yeegwanyiza entebe eyo kati n'omutabani w'omukulu aba yeegwanyiza entebe kati ate mutabani w'omukulu alaba ng'ayina amagye ayina obuyinza ayina buli kimu lwaki ate entebe ono aba asobola okujja n'agitwala. Kakitegeeza aba ayina okukola ekisoboka kyonna okulabika nga ajjawo ono
asigale nga talina kompitita yenna amuvuganya ye bw'alowooza mu ntegeera ye. So mwenna abali mu kuzanyisa omusajja oyo byatwitinga nga musimanyi mubiyita diversion. Omusajja tali ku diversion, omusajja ali mu kwenyweza, ayagala kukwata buyinza bwa ggwanga lya Uganda. Ekyo kyaliko kati ono omuwala abadde ayogera nnyo yamanyi byebino ebikadde, simanya nti taata wange mukwano gwa muzeeyi biki. Ndowooza kati amulaze nti siri mu kusaaga. Kati omuntu asobola okuandastandinga kino today Anita Among amanyi kyekitegeeza, kati amanyi nti omusajja yazze kati ne bano bonna babadde bagenda okujja bamuwakanye, agenda kutandika okuteekawo live examples ezo ng'akwata abo abalowooza nti boogera nnyo, abakube munda, abatokyalingi, asigale nga takyali muntu yenna ayinza kwogera nga basigadde bonna bamutya. So gwe obeera eyo ng'olowooza nti bino omusajja ali mulwali, sitali mulwali, si diversion, kyalika akitegeeza. Peace. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa, kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Mujjukira sanctions ezaateekebwa ku sipiika Nnaalongo Anita Among. Sanctions ezo bwe yavaayo n'akudaala n'abaddala n'agamba I don't want to know and I don't care. Byonna bye banjogerako saagala kumanya. Nze passport eri emu gye njagala yenzija wano paka Bukedde mu bantu bange benkiikirira. Bigambo byagerwa Right Honorable Speaker Nnaalongo Anita Among Magogo mu response eyali eyabamutaddeko sanctions nga balumiza bwe yali alina ebyobugagga munda mu ggwanga erya Bungereza. Kaakati nno ono n'atuuka n'okubeera nga abisambajja n'agatta alinayo yadde akantu akabibibi, yadde akalinga akamese mu nsi yaabwe, era n'ategeeza talina kye yeegodda yadde okwegomba e Bungereza oba mu Amerika. Kaakati nno wano omukulu amayiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yali ayimiridde ku floor ya Parliament, ono ng'agezaako okumugamba nti bakutaddeko envumbo, kakati tugenda kutambula tutya, emirimu gyaffe tugenda gitambuza tutya, kubanga gwano mu Parliament gwe Speaker bwe banabanga aliyo Parliament katugeze mu mawanga ga Bulaaya ageetaga ba speakers abalala, conferences ez'enjawulo ezeetaga ba speakers, tugenda kikola tutya era ogenda kukola otya gwe nga bamaze okubeera nga bakuteekako ekkoligo ate yandibadde akiikirira bannayuganda. Kakati nno ono yamuddamu ng'akimba era nga bw'omumanyi ng'alumya nga bagagga bwe bamanyi nga balumya. Naga nti nze saagala kumanya era saagala kuddamu kuŋŋamba bintu ebyo byonna bye munjogerako mmwe mumanyi, wabula nze sibitegeera na kubitegeera. Naye ekikulu kya byonna kiri nti nze ndi Munnayuganda, ndi mu Uganda, nkikira b'e Bukedde ya milioni 45 z'abantu ze zintuuza wano, kumpi milioni 5 ez'Abannayuganda ze zintuuza wano. Kati abo ab'envumbo simanyi sanctions ebyo tebinkwatako, saagaana kumanya, tebindya na kundya yadde sekendi n'emu yadde eddakiika n'emu. Ekikulu kya byonna wano mu Parliament ya ggwanga lya Uganda wendi ntudde, era nsaavinga ensi yange, era nsaavinga abantu bange. Kati ebisigadde ebigoberera byonna saagala kumanya. Yenna rubbish. Sooka owulire embeera eno bwe tugivaamu nkutwale mukyadde mu State House ate era nkomewo bupya. Don't even deceive yourself that I am hurt. You seem very bothered, because if you say you only care about a visa to Bukedde, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, right, Honorable? I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. There is an order. I don't know why someone wants to put the speaker on order. Right, Honorable Speaker,
No one has said you get handouts from these countries. Order. We are talking about... Order, Madam Speaker. Order. Right, Honorable Speaker, we are talking about the sanctions, which indicated corruption, Mabati theft, and all of these different things. That which you're saying is a different matter. I don't know if somebody is accusing you of getting handouts from these countries. That has not come up, and that's not the issue. For me, my concern is, if you're saying you only bothered about a visa to Bukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Order. Because your concern is Bukedia, right, Honorable Speaker? No, leader of opposition. But finally, right, Honorable Speaker, I want to implore government. Switch on. Thank you. I want to implore government, right, Honorable Speaker. Government, do not wait for foreign countries to sanction individuals, whether it be involved in Mabati theft, in corruption, and so on. Take action. Why do you wait for that? And then you begin to complain. When you're going to beg for aid, you don't complain. When they say now that we give you aid, that aid should not be stolen. There is an order from Ogwang. He's asking for clarification. I'll get it shortly. Honorable members. Don't wait as government. Take action against corruption. Leader of opposition. Leader of opposition. Leader of opposition. Okay. First of all, I would like to thank the leader of opposition for the submission he's making, right, Honorable Speaker. The clarification I want to seek from LOP is that for purpose of the Speaker, is there any record by any competent court of law in Uganda that she has been involved in any corruption matter? Number two, is there, as far as we are all aware, that they took former colleagues who are our colleague members of parliament are before courts of law? Have the case been adjudicated and confirmed that they are guilty? So if we are talking about the rule of law, was it in order for that respectable country to impose sanctions on such individuals? And Honorable Member, Okirori has something to say. Honorable, he sought clarification from me. I thought in a minute. I've given him. I'm the Speaker. Okay, I can take that. Most obliged. Honorable Speaker, I think we are... LOP maybe perhaps should be concentrating on more important things. I want to. This is my. Perhaps means, right, Honorable Speaker, you're concentrating on non-issues according to Honorable Kiror. I am raising my point of order. I'm on a point of order. You're the one who raised the issue, right, Honorable Speaker. I'm on a point of order. What LOP is talking about? He is saying you're discussing non-issues, right, Honorable Speaker. I don't know if he's in order. What LOP is talking is important. He's talking about something important. But what I am also telling LOP, that LOP, don't even deceive yourself that I am hurt. Me, the Anita I know. Amongo bamukaliddemu ne bamubuuza gye yajja omutete gw'ensimbi gwe yaguze emmotoka ekika kya Rolls Royce efuuse ensonga ensangi zino bwe yalaba ebituuse wano n'asaba abakulu bakkakkane olwo n'abannyonnyola nti waliwo omukwano gwe eyagimugemulira ng'ekirabo kale nga tegwana kubanuula nsingo. Bano bwedda beetetegula ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atudde mu kasonda awaabadde ettala ezizimeera kyokka mu ngalo ze ng'akutte ebiwandiiko omwabadde obujulizi obulumika Amongo engeri gy'abadde adibuddamu ensimbi amakubo mwazijja ko n'obulyake bwazze yeenyigiramu ekyaleetedde Amongo okwengentererwa emmeeme. Muntu waffe ono yatugambye nti President yabulidde Amongo kaati nti bwe kiba kisoboka ate era nga kiyamba ye yeewalire ddala okuddamu okweyisa mu lukale oba mu bantu abangi okumala ebbanga eggere kakuba okwesembereza bannamawulire newankubadde teyakimugambye mu lwatu nti ekkomera mutadde mu lyakumukuumira maka ge kiyite house arrest. President yatunudde mu munye ya Kadaga n'amutegeeza nti mu kabineeti ejja teyeebaliramu ekifo wa kumuwa kirala naye kyatawakanyiza. Tukitegedde nti okumanya ng'ebya Amongo si birungi mbu n'abamu ku bakuumi be bakendeezeddwa lwakuba situnnamanya bameka. Mu lukiiko luno abadde amyuka Sipiika Thomas Tayebwa teyabaddemu wadde Jacob Oboth ayogerwako kyokka nakati ekinnamanyika oba Tayebwa ye yasigaza ekifo kye oba woofiisi ya Sipiika yonna yayereddwa. Ensonga zino okukyukira Amongo
zatandikira ku akulira ekisinde ki PLU era adumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba bweyita ku kibanja kyalina ku mukuto gwa X n'alangira nga bwe bamenyeewo okusalawo kwe baali bakoze okw'okuwagira Amongo kuba sipiika ng'amulanga okwejaka n'agula emmotoka ekika kya Rolls Royce naye kennyini mutabani w'omukulembeze w'eggwanga gyatatuulangamu. Ekiro ekikeeseza enkya ya leero bannayuganda abasinga nga beebase abakungu ab'ensonga mu ggwanga babadde mu kafo mu maka g'obwa president okubaka ensonga ez'essimba ze bakkaanyaako naddala ku nsonga z'obukulembeze bwa paalamenti y'eggwanga. Newankubadde sitwakiriziddwa okubeera mu lukiiko luno twakitegedde nti lwetabiddwamu omukulembeze w'eggwanga mwenye Yoweri Kaguta Museveni eyaliko sipiika wa paalamenti ey'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga, abadde sipiika wa paalamenti ey'akavaako Anita Among, akulira Episcopal Conference Bishop Anthony Ziwa, akulira ekkanisa z'abapentekooti Moses Odong, akulira ekitongole ki CMI okugasi n'abakulu ab'enno n'abalala. Kalondoozi waffe eyabadde alumika emboozi eno yatugambye nti ekisenga omu abadde abakulu bano kyabadde kijjudde akasiriikiriro nga buli omu alinga asoma ebirowoozo bya munne amaaso nga betunulizaga kalyolyongo embeera bwe yabadde okutuusa omukulembeze w'eggwanga bwe yakubye oluggi n'ayingira mu kisenge kino. Mbu bano newankubadde babadde basuubira kutandikira ku bya bukulembeze bwa paalamenti ensonga zatandise na ssaala okuva eri abasumba olw'emboozi n'eryokebwa amakerenda. Muntu waffe ono bwedda alengerera ewala atugambye nti pulezidenti yabadde mutwakaavu nnyo nga mpawo kimuleetera kumwenya wadde okulaga ekisa. Mu lukiiko luno Kadaga yasabiddwa okunnyonnyola engeri gye yaddukanyanga mu paalamenti y'eggwanga n'ensimbi entono ddala kyokka yatusomoledde ku mboozi eno teyasobodde kumanya lwaki mu bonna Kadaga yaleeteddwa okusomesa abalenzirukanya ya paalamenti. Mbwera obujulizi bwaleeteddwa nga bulumu omu ku babadde mu lukiiko luno okwekukuutiriza ko n'okutinkiza n'abatali makambugu n'ekibiina ki NRM nga n'omu ku boogerako mulangira. Newankubadde situnaweewa bituufu ebyabadde mu lukiiko luno twakitegedde nti ababaddemu basabiddwa okutandika okuyigirwa mubaka owa West Budama Central Jacob Oboth obuwagizi nti yabadda mu kifo kya sipiika kinaalanga gye. Mulengera waffe eyabadde akuumidde eriiso ku luggi omwabadde olukiiko luno yatugambye nti wabaluseewo akavuvuŋŋano Amongo bwe yalumiriza Kadaga nti yamutulira ku kisaabo n'amuloga okumubuzaako emirembe olwabungeeta okukira ku musana. Mbone Kadaga teyamulinze kukakkana n'amubakira naye n'amulumiriza nti ekamuli ku kyalo mbulamu tijjawangaalira yatandika okuwulira ebikona mu kiro n'akakasiza ddala nti omukyalo no yamukwatira mu bigali n'amusindikira ebyokoola ebimubuzizzaako ejja nakaka. In doubt. All people who serve Mr. Museveni, regardless of the level, if they are not members of his family, they are pawns. They are pawns on the board. They are disposable. Regardless of who they are. Regardless of what they have done for him. Not the speaker at least. All of the... I mean, you think the speaker is more important than Kayihura? You know, you saw Kayihura overnight. You know, I don't know where he is now, you know. Whether he's still in Bombo pleading with the General, with the General Muhoozi, I don't know, you know. But Kayihura had the power, you know. Ogambo cha mwana wa mama. Ebyo bigambo bya Dr. Kebbi. Twogera ku Dr. Kebbi esawa zinaali emida. Nge yamuteeka emida yuyo munne bwe balwana mu nsiko mu 85. Mu 8 mpaka 85. Kitegeeza Dr. Kebbi bw'akugamba ebigambo ebyo eri General Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza amumanyi nnyo n'okusinga gwe yakamulaba n'okusinga gwe amulabye obudde buno. So Speaker Anita Among amaanyi mangi era amaanyi bakuwadde mangi nnyo naye oyo General Museveni esinga okuwunyisa simanyi oba lwaki ife oba lwakuba tuwadde nnyo General Museveni obudde nti tusomye nnyo General Museveni tulwanye nnyo n'okutegeera General Museveni naara nno simanyi lwaki abantu General Museveni basembeza naawe amaanyi n'obuyinza nga bakozi batuuka ku level ne balowooza nti bali kyekimu naye olw'okuba batula ku mmeeza y'emu ne balowooza nti bali mu ngatto zeezimu naye. So Dr. Kebbi akugamba nti General Museveni buli mukozi gwakozesa as long as si wakalandira ke si wakasayike tava mu ka close click kali gwogenda kuba mpiki essaawa yonna eri disposable nti kati eno empiki sigyetaaze ku mweso kanjijjeko ngisuula ebbali.
That's General Museveni. Anita Among. Gwe weebuuze olowooza Kadaga tebaali na buyinza na maanyi nga gw'olina. Tebaateekangawo miwaatwa gya kufunamu ssente zimenya mateeka. Nye gwe weebuuze lwaki tebaali na exposure y'amaanyi nnyo nga gy'olina. Basekandi bonna baaliwo ko mu kifo ekyo ky'olimu. Kati gwe olowooza bana basajja tebasobola kudda wali ebbali ne batunula bati. Since when? Nga Museveni ogezaako okumulaga nti gwe oli w'amaanyi nnyo, oli wa kitalo nnyo. Gwe omukyalo olaze buli institution yonna ekuli mu nkwawa. Eno judiciary ekuli mu nkwawa. Abaana b'abalamuzi bonna bwe bafunira dde emirimu ku parliament abo. Abamu bali kuzibba salezo. Bojeno mu Uganda Police Force abakulu abanene mu biti eri waggulu. Bojeno mu military wing mu maje. Bagenerali bonna abasinga bonna. Bonna bakuwulirizaamu. Bwekituuka mu parliament legislature eyo gy'okulembera bonna bavunnama buvunnami. Bwekituuka mu bakomishona ba prisons nabo bakuvunnamira buvunnamizi. Kati ezo institutions ezo nga Museveni akulaba bw'ati nga zonna zikuli mu mikono. Zonna zikuvunnamira buvunnamizi golowooza Museveni musiru. Era gwe ebigambo bitandika okuyitingana nti Anita Among ayinza okuba ina ambitions ezeesimbawo nga president. Maaso eyo. Buli bamafia baba bakkangamu. Museveni akuteeka mu position nga ssente ojja zifuna. Amaanyi ogalina. Emizannyo gye gimuzannyiranga bw'owulira bw'oyagala. Ekyo gye bayita power. Kati Anita Among obadde n'amaanyi mangi nga whoever comes out to criticize you, whoever comes out okugambako either bw'oba tomuguze, bw'aba agaanye ojja kumusiba. Ajja kwebakayoko. Okulaba ng'omukurashinga kati n'abakuwa amaanyi that's how they operate. Gwe weebuuze lwaki olukongolo lwonna balusimbye ku ggwe kyokka ng'olina deputy wo Thomas Tayebwa gw'omuwulirako wa. Mu scandals zino zonna ezitambula gwe where do you see Thomas Tayebwa? Gwoza Thomas Tayebwa talina bya bugagga. Gwoza Thomas Tayebwa tabbye. Kyogamba gw'oyinza okuyisawo omunyago gwo Thomas Tayebwa n'atagutegeerako n'atafunako. Nze nenewunya neŋŋamba nti mwe bantu mmwe kiki muwongo kiki sigwe tusobola kutula n'obuuza osembeza netunulira n'abantu bakristo obole basabbiiti oba tebasobola kutuulawo ne bakugaidinga tono kati olwaleero wakeera ozimbye eddwaliro ozimbye essomero ozimbye amaka bwaguuga ogula wano ogula wali motoka ovuga za bbeeyi birthday gift omwami omuwa kirabo nga Range Rover. Solowooza nti okwekukutiriza ku baana ba General Yoweri Kaguta Museveni nti olwo agenda kusanyuka nnyo. In the name of the Father, the Son and the daughters. The son and the daughters. Olwo basanyuke nti bana kudefendinga. No. When time comes, nga guwedde, they will dispose you off like a tissue. Yes. Byonna bibakoledde bill ozibayisiriza, the coffee bill wagibayisiriza. Essente obedde osumulwe ono atyaka bamuwadde ono magolo wadde ifama bamuwadde ono wa coffee factory tugume essente zino ezalubo specialized hospital zonna oyisa obawa kati ne biro esembyeyo yino ya protection sovereignty bill ne bakulaba nti ogamba n'omukulu nampala wa parliament nti munango ogwange ngumaze Hamson Obua ogwange ngumaze numbers zawadde weetaaga kati numbers nzikuwadde. Akati esawa zino bakunyiza akajigijigijigi oyo ye General Museveni. Trust me Anita Among. Genda kuva ku kifo ekyo n'emmaali yo yonna egenda ddugenda. Saba nnyo Katonda oleme kugenda mabega wa mitayimbwa. Kubanga essoka kya byonna ebibyo byonna bitadde mu lujjudde. Nze n'ebyo ne bagamba aba basajja babbye ne babba ne guluza tebalina bya bugagga. Oza General Moses mugagga.
Emali ya General Muhoozi olabe basobola okubuuza nti emali ya General Muhoozi eriwa ekizimbe kye kiriwa osobola okukiwaayo osobola okugamba nti kyekiri omusajja nolala n'emmotoka gy'avuga nga si ya bbeeyi naye nga be bali mu system emmotoka avuga ya Army Green ekulaga ya UPDF ya kitongole naye nga bagagga bazibu bavundu abo Thomas Tayebwa naye maama birthday bampadde nno gundi kandageko nyambadde olugoye lwa bbeeyi bwe yuti Nabanja goza lwaki yakakana Nabanja naye yaleeta amalala awo agenza okozesa oversight eno weta abasawo abamu abagobye eno bakawa abamu abagobye checha akoma ku Nabanja bamuteminga gwe tojja nnyo komawo where is Nabanja omusajja gugambye gulawo kale kayiwula eyalina amaanyi gonna na buli kimu kyonna batukane bamunyalisa batukane bamunyalisa kati olugwe ng'omuteeso waabwe kati nkuzeeyo ko wali Ndikabanda ajja okutuukiriza obubaka obumuweereddwa ajja abusome ndi mukwano gwe yali mu element eyo naye alina obusoma Nameera ajja atagalagwa mu lutalo yakubye yaleese zimashini gani nanti bwe obuzibu not being strategic, not being politically aware. Yes. Oyo MP stock ompya. Kituufu. She's politically aware and strategic. No, kati luno jukiro yingidde lutalo. Omuntu ng'otegeera ebyobufuzi, ng'obitegeera, that is political awareness. Tewaliwo otayinza kubuuka nti omusajja ku lunaku lw'okulayira statement lwaki lweze n'agyogera. That is very sensitive. Tasobola kubanga yeetumye. Kibeerange essaawa zino gundi nga yogedde statement Secretary General Mwami David Lewis Lubongoya n'ogamba ebyo bibye baamaze taking a position nga leadership Seeke bayatudde dda ya NUP Mwami Kyagulanyi n'agamba kyekyo gwabatumye yenna obubaka wabutumye Waiswa Mufumbiro bajja Olussenyonyi obaani David Lewis Lubongoya baba batudde dda kati ne wano Nameera alemu okukitegeera already leadership ya PLU had proclaimed itself on the matter and that was their position. It is not the individual or the person of Kabanda ali mu kwetika message nti ye ngobuki abali critical thinker tetubuuza PLU is not a political party. It has no MP mu parliament ya Uganda. How does it start to make orders nti mulondo ono tugenda babulira mwenga baani webale kuba twandikambye nti FDC yagambye NUP yagambye DP yagambye because egenda playing a part PLU terinamu MP twavadda ku nfuga eya Lulovulo era obadde okyakyefumba nti Uganda efugibwa Lulovulo oli mu bikadde ezuukuka wake up Lukwago kyavudde yabivuddemu ye Walulovulo era kyobala Lukwago bambye Muhoozi yawandise tweet nagamba tulwanisizza omusajja emyaka 28 that idiot Lukwago nene amuddamu nagamba idiot musobola okumulwanisa emyaka egyo 25 omusiru obo munaku obo mumaliriza okitegeera so there is no longer rule of law so Piero Yugo giraba tena be MP kati gwekyolaba naye kakati enkola ya rule of law evudde olwaki nti abasajja abatuuka ekiseera kwafe tetuli critical enough to ask these questions. There is no way CDF wasobola kukola political statements natamaliriza mu court martial naye onazikoze empitirivu ennyo atrayingiddwa luddawa amutya ase kutiteeka libirenga tteeka kitegeeza tteeka terikyakola ki terikyakola parliament inda katono parliament yamusanctioninga abayita ba comedy buffons samujo kamuluma kali kamusi yabavuma uba yabatyo onaga busisobola mwanyi ate mwebe nnyo kusanctioninga kankubuuza ekirala essaawa zino era walabanga bami ba parliament bani in hierarchy MP abasinga CDF mu hierarchy eggwanga kufuga abamusinga bakamabe but he's the one who is sanctioning them obokitegeera so rule of law in its absentia nziramu ekibuuzo kyo abadde agamba nti PLU kibiina kyaki kyabyabufuzi PLU yekola bweti weberanga position gyerimu eyagala kuportrayinga kifaananyi kyali ejja kugamba nti PLU is a civic organization tukola charity tukola tutya weberanga position gyerimu nekiyagala okutuukiriza kyabyabufuzi ejja kugamba nti orderinze
amma naye waliwo we bagamba aba Piero yu mwenna muyingire mu NRM gye mujja okujja kaadi webale kitegeeza already NRM ekwambaza omujozi naye ng'oli wa Piero yu webale nnyo so Piero yu erina ababaka mu NRM kakati ate abalengerera ewala nga bannabyabufuzi already bo bamala dde okukiraba the transition is already taking shape ne batandika okushiftinga okugamba nti Muzeeyi is going to exit any time the immediate alternative is what?